mukyala Betty Kamya mpandikidde ebbaluwa nga ngamba nti nyinza nja kulinda mwami Kavuma yabasalawo bansasula oba sisasula nzinga nyina court order egamba nti tebangoba mu butuufu nti ofisi ya Lord Mayor tebagigalawo mu butuufu bagigalawo mu bukyamu era nteekeddwa okusasula ate ngamba nzire wa mwami Kavuma njagala okuteeka mukyala Betty Kamya azze n'amalala mangi mu kibuga agogolowooza nti okozesa obuyinza banna abakusookayo ba General Sejjusa bamama Mbabazi olabye Museveni kyabakoze bonna olaba kyabakola nenjagala okutegeeza ekitongole kyoyingiddemu otusanzeemu abamu njagala okutegeeza tuli combat hardened njagala okuteeka mukyala Betty Kamya ku notice ndikyazanyirako takimanyi nze bino sisaba busabi siri kumwegayirira era sijja kwegayirira nti negayirira mwami Museveni nti sebo nsasula nedda zino sente zange za muwa musolo era ntekeddwa okuzifuna nga kooti bwe yalagira so ekyo njagala okuteeka mukyala Betty Kamya ku notice nti azanya na lyanda ekyosaaga ekitongole mupya tannasoma n'amateeka gakitegeera bulungi tannamanya nabikirimu amalala goze nago guno mwaka mpya ogenda kutulaba mukyala Kamya